wabula buli mushiriku abeera mukaafu. So waliwo khususan wa umuma, khususan wa umuma. Si buli mukaafu nti abeera mushiriku, wabula ate buli mushiriku abeera muki, abeera mukaafu. Ekyo kyoba omanya. Waliwo abakaafu nga si bashiriku naye bakaafu, waliwo ate abashiriku naye bonna ku nkomerero ba muliro. Nolwekyo tobuuza ng'olina ky'oyagala weesonseke, byonna ebyo bitobaako kiweesonseka, byonna bifu. Tombuuza nti embizi n'embwa ndyeko ki, tewali, bonna ba muliro. Ekirala shiriki omutono naye ayingiza omuntu mu muliro. Shiriki omutono ali waggulu w'amazambi amanene. Shiriki omunono ali waggulu w'amazambi amanene. Nannyini ye bw'ali bamufiiriddeko, Allah bw'ali bayagadde agenda musonyiwa, bw'ali batayagadde kumusonyiwa agenda musoosaako mu muliro. Ng'okugamba ekiwugulu kyakaabye, omuntu agenda kufa. Bwe nsanga omulambo ngenda kufuna ebirungi, bwe nsanga omwana omulenzi ngenda kufuna ebirungi, bwe nsanga omuwala bisiraani, eyo tatwayiru shirikul asghar. Oba okugamba mbu olweza geno nabo olweza lujja kufuuka ensonga ofuna emikisa, eyo shirikul asghar. Ayina ekyo akabombo akayayaana, teeka akayayaana mu kyogero, omwana bamuyayaanire nga babunaabi naye tebabayayaanira. Oyo wakayimana wangu. Nolwekyo bw'onaaba bakayayaana omwana we bamuyayaanire, biba bikulimbye, ebeera shiriku al asgharu. Ogambye omushiriku wayimirira mu swala y'omufu ayonoona, ate omukubi w'ekitabo. Omukubi w'ekitabo kisinzira enkuba gy'akikubamu. Tulina kumuleetera kakitabo mita ne tukamuteekako ne tulaga gwe olukuba lwo lwa kishiriku gerefaamu. Ono olukuba lwe lwa terutuuka mu kishiriku lwa mazambi manene. N'olwekyo abakubi b'ebitabo balogo asulan baba balogo. Ne wamu waliyo n'omulogo atera okuntiisatiisa. Agamba azanyire ku nnabbi ajja kulaba. Ye ajja okulaba, nange mugamba ye ajja okulaba. Ajja kulaba. N'olwekyo abakubi b'ebitabo abasinga balogo. Kati obulogo Imaamu Shafii yagamba tumala kulaba bulogo bwe buli ku level ki, tumugamba sifu lana sihraka, tubulire eddogo likola otya. Bw'alikola enkola ye gy'alikola ng'erituusa ku kaafu nga tugamba attibwe. Baimma bali abasigadde Imaamu Maliki, Abu Hanifa ne Imaamu Ahmad bo bagamba yuqtalu haddan. Omukubi w'ekitabo attibwa, omulogo attibwa buttibwa. Ebyobusiraamu bwe tubirekera Allah, neffe omulogo mu sharia attibwa. Era Umaru yattako abalogo, Hafsa yattako abalogo, basahaba batta abalogo kumpi basatu balamba. Kati bagamba omukubi w'ebitabo agwa mu balogo. Imaamu Shafii agamba tumala mubuuza obulogo bwe buli ku level ki. Bwe tulanga level ye nnene nga tumutta. Bwe ba level ntonotono nga tumugamba okekola tawuba gwe biveeko ojja tulaba. Bali bwe baga nedda we tumanyira wonna nti mulogo darubatan bisayf, kitala agenda enkoowe. Kati Allah yamunyonyola obadde musiraamu oba tobadde musiraamu, basi abigwera. Kusala akiika ekoma ku myaka emeka? Tugatteko ne kino lumu nzikirizibwa okwesalira akiika. Barakallahu fikum. Akiika ekoma ku myaka emeka? Hakikatan ekisinga okubeera ekikulu ye muntu okufaayo okusala akiika ku bbanga nabbi lye yalagira. Kyo kisinga obukulu okusinga okugamba akiika ekoma ku myaka emeka. Ekyalibadde ekikulu kusala akiika kuba waliwo ebbanga nabbi lye yayogera yennyini mu kamwa ke n'agamba kullu mawlud murtahinun bi aqiqatihi tudhbahu anhu yawma as-sabi'i wa yuhlaqu wa yusam. Bas nabbi yayogera buli mwana azaalibwa aliko ekkoligo limusalibwako olunaku olw'omusanvu lwe bamusalira akiika, n'asalibwako n'enviiri n'atumibwa n'erinnya. Muntu yalirunkanidde awo. Nabbi nnaku ze yayogera z'oboonoonyezaamu. Abantu bategeka baby show ne bategeka ekkeesi bbiri zonna bugoye bwa mwana, bw'anaaba mulenzi buno, bw'anaaba muwala buno, n'embuzi mitwalo 2 n'egaana. Lwaki embuzi egaana? Yakhe abantu baffeeyo nnyo okuba nti basala akiika ku nnaku nabbi ze yayogera sallallahu alaihi wasallam.
bwe zikulemye kale 14 bwe ziganye kale 21 naye wamugamba abaana bagenze ku university nti abaana bange mbataliddeawo ente mbasalire ente abaana 7 ani yaga nti ente bagigattako abaana ku akiika oba omusajja mukulu nakati kanneesalire tekiriyo akiika nabbi teyagigamba ggwe yagigamba bakadde bo kati lwaki weetuma omulimu ogutali gugwo lwaki weetumuyinkiriza lwaki oyagala effujjo mu ddiini tokola ffujjo gwe weesabira edduwa Allah akutereeza obulamu bakadde bwe babanjibwa akiika so si ggwe wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin